abeeyita banene ba kuno ate ensonga zibafuukidde endala. Bulijjo batugamba nti be bategeera era bulijjo bagamba nti be balina sse esembayo ku ggwanga lino, naye ensonga zikyuseemu. Waliwo omuntu avaayo n'agamba ebigambo n'ogamba nti ono byayogera abitegeera bulungi oba alina ekigendererwa. Kwegamba n'otuula n'osengejja n'onoonya ky'oyinza okugamba omuntu oyo oluusi n'ekikulemerera okwogera. Naye ne Mwami Tebukabulwa ne mutabani we byonna byabadde awandiika ku mutimbagano agenda tuuka ebiseera abyejjuse. Ate nga mu muganda wange tagenda kwejjusa bwejjusa, wabula ate bigenda muzaalira obuzibu obw'amaanyi awamu ne kitaawe. Omanyi bano tebawulira, oba bawuliza ki oba baliwulira ddi, gwe nange nze naawe saagamba nti luno olunaku lwe baliwulira. Naye nga ffe tutwala omukisa guno okwebaza buli omu ataddeko ettaffaali ly'okulaba nga tutereeza eggwanga, buli omu alwanye naffe, buli omu abaddewo naffe, okulaba nga tubaako ekyenjawulo kye twegattako ate eggwanga lyaffe litambule nga ligenda mu maaso. Tulina okukkiriza nti tugenda kufuna eggwanga eddungi lye tugenda okunyumirwamu era erigenda okututuusa ku buwanguzi. Abo bonna abalowooza mbu tetulina lugendo era tetulina kiddako, twongera obbajjukiza nti tuli soli gye bali, gye tulaga ffe tulabayo ate nga walongoofu. Mukkirize baganda baffe tutambule nammwe okulaba nga eggwanga lino linunulwa nga liggyibwa mu mikono gy'abo abantu abeeyita abakyamu, abeeyita abategeevu ate nga be balina obuzibu. Kulweggulo Anita Amongi yakuba Sseggirinya Muhammad miliyoni ebya. Sseggirinya aba yakayingira Paalamenti. Jjukira nti waaliyo omusango gwa Kidandala ng'atwala bubi Sseggirinya. Anita Amongi n'ayita Sseggirinya n'amutwala mu Post Bank. Sseggirinya ne bamuwola ebikadde 5. Anita Amongi n'azitwala ne babbuloka ne bazitwala. Anita Amongi nga yalina ekigambo ekyenkomeredde ku Sseggirinya okusigala mu Paalamenti. Sseggirinya abadde talina ssente, n'omusaala gwe gubadde gujja Post Bank ebadde gutemera mu kkubo. Sseggirinya sitalina bya bugagga biri awo byalekedde baana be, kuba yali asazeewo kusooka kukolera bannakawempe ye mu kisanja ekyokubiri mwabaaliirako. Ekituufu maama atunuulira waalaganga wazibu. Ng'omukyala eyaziise edda omwana we takyalina kyakufiirwa kyatya kirala. Asazeewo akasuka eddiginiti olw'okuba bamugambye nti wano waliwo amabugo obukadde ng'ameka? Nga 3. Kakati ye bw'atunuulira obukadde 3 n'alaba nti n'omwana we takyaliwo gw'abadde aswalira, alaba nga tewakyali kyakuzza, atunuulira ye ku mbeera gy'agenda kuyitamu ng'omwana we taliiwo. Kubanga n'ebyobugagga bya Sseggirinya ebitono nnyo, abo bennyini abamukozesa ensobi be bamanyi gye bikola ki? Gye biri ebitono ennyo. Kakati maama bamusanze mu mbeera nga mu butuufu mu nsawo ye temuli kantu, kubanga maama abadde ajjanjaba Sseggirinya e Nairobi nga yabeerako naye nga Kasagga yalya komishoni w'okujjanjaba Sseggirinya. Tekyali badde kibi maama eky'obutamuwa komishoni we, kubanga tayinza kufuula mwana we bizinensi, naye waakiri akasente ako kamulekere kamunyiga omugongo, tomutuusa ku mbeera nti ne bw'aba alwaddemu alina kuwa manta ez'empeke. Mama n'atuuka okwagala okulya ekyennyanja ng'alina kuwa manta ez'ekyennyanja. Ekituufu mbasaba basadde bannange, maama mumubeere, maama mumusonyiwe, naye temugaana kumujjukiza, kubanga bw'oba omulwadde tekikuwa rights butanaaba. Mumuleke mulwadde, mumuleke mulwadde. Oluusi omulwadde akubwa n'ebisapatu atera anaabe, kubanga bakimanyi bw'aneeyira ku mazzi tempuli kyegenda kukka. Kakati maama wa Sseggirinya just tumulengeze bulengeza abantu abasooka okusomoka akabira ako mwalowooza nti naye agenda kukasomoka. Kubanga bano abantu singa babadde balungi ebintu bino baali kwikoledde munda, tebaali bireese mu mawulire. Okukwata maama wa Sseggirinya n'omutunuza mu kkomera ng'abaako byayogera kitegeeza naawe tozze kumuyamba, ozze muzannyisa bya bufu kubanga gwe aheebwa. Tugambe gwe talinayo omuntu yenna gwe wali waddeyo ko wadde.
tosanga nkoko mulekwa n'omugulira sowaani ya mmere kikwetaagisa okumuteeka mu kamera nti bannange mulekwa wuuno alidde kamere era yeebazizza nnyo mwami yeeko okumuwa kamere abadde aludde okulya ku kanyama mpuga bw'aba agamba nti yafulumyanga bifaananyi bya Sseggirinya ng'agenze mu ddwaliro leero afa ky'okututegeeza nti yabadde ajjanjaba Sseggirinya ate nga ffenna tukimanyi nti paalamenti yebadde ajjanjaba Sseggirinya. Kakati akabonera akasooka nti bano bayuuza bakutte maama mu mbeera we bamanyi nti tasobola kugaana kuba talina ssente olwedde ng'afiiriddwa kyasinga okwetaaga. Lwaki bamuteeka mu kamera? Kitegeeza baagala mukozesa, baagala mutuwa ekyayisa, baagala kutandika kumulabisa ng'omukyalo ow'omululu. Kakati gwe abadde akaaba olwa maama wa Sseggirinya kubanga bantu bangi naddala nze sinnakaabira ku Sseggirinya. Nsobedda nkaabira maama waani wa Sseggirinya nga ngamba maama w'omwana agenda kutunula mu ntaana y'omwana we. Omwana we abadde breakings olujegere lw'obwavu. Omwana we abadde breadwinner. Kakati nze nga maama wa Sseggirinya buli lwe mumutunulako nkaaba ate weewunye nga situnula kuba mulekwa n'enkaaba omanyi lwaki? Bo bakyali baana bato. Bajja kukula mu mbeera yonna ono obulamu bwe busemberedde okukomekkereza bintu bitono nnyo ebisobola okumukola ki? Okumutta. Kubanga abaana ba Sseggirinya si be bazaala Sseggirinya tebamwagala kusinga maama we. Maama wa Sseggirinya ye yazaala ani? Sseggirinya era amwagala n'okusinga abaana ba Sseggirinya be baagala Sseggirinya. Kakati nga kinnuma nnyo Sseggirinya ono okubanga agenda kugenda mu ntaana maama asigala awo mu birowoozo era nze obwedda yakola ki? Yankaabya. Kakati eno sympathy gy'obadde olukira ku maama bali mugikujjako. Maama bali mu mukukyaya era maama ebamukukyaya ne Sseggirinya obeera omukyaye kubanga abakulu baliwoza egy'abaana baabwe oba abaana balivunaanwa okusinziira ku bikolwa by'abakadde byabwe. Waliyo omwana wa Kirumira atuuka mu bbala ne bamuwa omwenge nga tasasudde olw'okuba taata we mugagga ajja kukola ki? Kitegeeza nti omuzadde kyaba kigabanwako omwana n'omwana kyaba kigabanwako omuzadde. Omukwano gwe tubadde tulina ku Sseggirinya tubadde tugututte ku maama. Kakati ate maama bakulaga nti ali mu kukyankalanya. Kitegeeza obusungu ate ogenda bujja ku ye obuteeke ku Sseggirinya. So mbadde mbasaba mikwano gyange, mbadde mbasaba baganda bange tebabasuula mu butego bw'okkuba maama. Tebabasuula mu butego bw'okuvuma maama. Maama yafiiriddwa ekintu ky'abadde asinze okutya okufiirwa. Maama essaawa eno ekitiibwa tokyakimunyumiza. Tuvunaane bano abamu balidde mu mbeera nga talina kyakufiirwa. Njagala okweseeko ku bwongo wadde obadde okyali mu kaseera akazigizigi kakubeera nti wakagezesebwa ne kwesaako ku bwongo tojja tuwuddisa nti era okyazirise.
waliko video yasoka na lowooza nti no bakumanipulating wali totegeera ne kati ennaku zitambudde otegeera era osobola okutegeera nti Mpuuga akusanyisiza amatatu okukulabisa talina bugundi byagenda kukuwa yabadde agala just kuzanya cheap politics we nenga tolina buyambi bwogenda kufuna kati wakitegedde oze mu kamera owanjagire ensi nti abazzukulu tebalina kye kyakulya nze mbuuza maama Ssegirinya tewafunyoledde kabugo konna nga kasooka miliyoni emu mukazi waawa ku nsi kuno nga amabugo bagayisiza ga bukadde n'abukadde ono yaleese enkeera n'ogamba tolina mmere kati njagala osooke maama Ssegirinya otunnyonnyole amabugo ge baasomye ani yagakutte go gaalazeewa kitufudde ne gabagaba amabugo ga just miliyoni 2 zokka ng'ezaavudde mu bantu tugambe kali Bobi Wine yawadde emitwalo 10 oba 3 ne katusuubire nti wavuzizaayo kale kakadde ani yakakutaaka amabugo kuba ogende mu kamera wakigenzeemu nkeera n'otugamba tebaana tebalina kyakulya Mama Ssegirinya kyali kyenjagala okukubuuza kye kino abaana Ssegirinya 20 abo bwe mwapaleedinze nalabyemu abaana abali mu mwaka ogumu nga balinga mu mwaka gumu wagulu nalabyemu obuto bubebi Ssegirinya balinde ebbanga ki okubala okuli serious mutabani walwalidde ebbanga ki kati njagala tugatte obwana obwo nalabye mu mwaka gumu obwo bwe wadde mu paledinze obwo yabuzera mu kaseera ki nga kyemmanyi omusajja olwesi kaseera kabadde mu kkomera noza mwamusirikiranga abakazi mu kkomera nga jabatyako n'abafunyisa embuto Ssegirinya n'avayo nga mugonvu tumanye ebbanga Ssegirinya lyamaze nga mugonvu ku buliri mpaka Katonda watuuse okumuyita biseera ki byeyabakira ku bakazi okuzaala obwo bwana obuto obusembi obubadde bulinga mu mwaka ogwo mu myezi 9 bwe nalabye mawulire maama kkiriza nti oyagala kukozesa NUP tuwuddiisa oyise buli mwana gw'olina aleete abaana be NUP balabirire lumu ng'aba Ssegirinya ebiganda bya Ssegirinya ebiwale byabadde biri mu kuleekana mbu NUP yazze neyonona simanyi emmere yaffe simanyi omufu simanyi bamunaliza simanyi mu lujja ebyo bennyini ebyana ebiwala birina agaana era abaana bonna kyewakoze wakola bintu bya kiyaayi wagambye abaana bonna baleete abaana babakuŋŋaanye NUP mbwe baweerere my dear nkujjukiza nti NUP terina biseera byakwonoona ebyo mbwe yenoona ssente ku bintu bya kisimu we have a modest financial bill gye tulinza okubeera nga tusaasaanya mu 2026 kalulu omuli amafuta okuwa abaana ba foot soldiers mu bodaboda ogenda nga banoonya akalulu okusimba posta okutimba ebipande twetaaga naffe ssente tujja kulaba nga omukama waffe akande ateekayo akabba abantu bawere wishes bamuyambe okuyita mu kalulu tetulina ssente zirabirira baganda ba Ssegirinya tebadde mu parliament abo bonna abaana si ba Ssegirinya abaana ba Ssegirinya be mwapalawudinza aba totalina kutasobola kubanga abadde alina amaanyi ageebaka ku mukazi ozaala obwana obuwere bwe nalabye obubiri obwo eyabuzaaladde ne wakutte ebizzukulu n'okwata biganda bye bino byadde byali mu byadde bivuma NUP mbalinya emmere yaffe nabyo ne bireeta abaana bye bazaala mu binyanya ebisajja ebinyanya ebiraga ebinyanya ebiralina na ssente kulabirira abaana ng'ogambe mu NUP ejja kukuwa ssente nedda maama nkujjukiza nti wagambye Mpuuga yakuyamba ne mu video vaamu genda bugenze wa Mpuuga yakuyamba alina all the contacts ajja kutwala ewa abaavu Anita Amongi otuuka ofuna ebyo obuyambi naye wategedde nti kamera we zivaawo ensi ekyuka ti abasajja bakudduseeko ekyo kyonnyini ekyo tonnaddamu bakulaba Mpuuga abagambye oyogere ozeemu okkuba essimu teriiko ati ozze okuwanjagira ensi nti tebalina kyakulya naye nga wabadde oyagala kulabisa mukulembeze waffe olaba Katonda talya paani wayagadde okulabisa omukulembeze w'abantu ne kati ate bali abasajja ogenza okukkiriza nti alema kuzanyisa politics badduseewo bakulekedde olusuku n'omwana we alira mu bitooke wamuziise naye tolina kyakulya ngege mazima ti nabadde bakuyamba wabadde oli muteekawo mbeera mu Mpuuga yanyamba byonna yabikola ku bye ebiriwa kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna bw'olina obubonero buno